Abaagalwa neyongera okuba lamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda okuwuliriza oluyimba olw'enjawulo nga Dr. Alfred tannaba kwogerako gye tuli. Naye mbadde njala in a special way okurecognizinga Maama Namazi Florence naye tumulina kuno ku mukutu. Abeera mu Mama Alfred. So tubeebaza mwenna okusitukira awamu. Agali awamu ge gakola ki? Ge galuma ennyama. Galuma ennyama. Abawonye omukisa. Kale katugende maaso n'obuweereza obw'oluyimba olw'enjawulo. Kuba lwenda Yesu ne muwaye avuga oh Jesus, Jesus, Fabio Navia Jesus Jesus así cambió Jesús decía su así cambió na fue muerto su amor fue Jesus fue muerto Amina. Amina nnyo. Dr. Alfred kino kye kiseera ky'oseebo. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala okuweereza Mukama n'oluyimba olw'enjawulo. Nga sinagenda mu maaso nnyabo wabadde ogambye nti mpaamu yange erina obuzibu. I just wanted to confirm oba mpulika bulungi nnyo. It's much better. Simanyi abalala bwe bawulira nze nkuwulira. Ffenna tuwulira bannanga b'Oluganda. Tuwulira naye mulinga mulimu ba echo. Naye ndoza muzeemu echo, yes. Yeah, echo, I think it's because I'm using two computers.
kindly bear with me. Yeah, that's not bad right there. Okay, all right, thank you. I've decided to use my phone, the other, and the video will be from the computer. Mukama yebale okuba nti atukumye ffenna nga tukyali balamu. Mukama mwebaza olw'ekiseera ky'atuwadde. Ndeeta okulamusa okuva eri famire yange mukyala Kizito, Millie Kizito tasobodde kubeera naffe, Alfreda and Andrea are also not able to be with us today. Leero tuweereza e Vacaville lunaku lwa kwegatta churches, church ye Woodland, ye Fairfield ne Vacaville, ndowooza ne mwami Kasule oba leero n'agenda. So simanyi bulungi naye ndowooza yajja okubeera nabo. Naye olw'obuweereza buno Mukama tumwebaza okuba nti nange nsobodde okubeera wano okuweereza Mugama. Neyanziza nnyo okunnyanjula obulungi bw'otyo nnyabo mukyala Aaron Semwogerere. Kituufu ddala nti ab'enkumba church ye bayita ababiri tuvudde wala. Ebiseera nali nkyali muto nnyo nga nva St. Mary's College Kisubi ku SMART nga tugenda ne Michael Kasibante okusaba. Naye ekiseera ekyo ndowooza ne Sister Jennifer nzijukira okuba nga yaliwo ne mukyala Sarah Kafeero at this time. Naye bookireka baali tebamanyi lwakuba ffe abato tuba twalaba abalala naye ng'ate more or less when you're in school you kind of a bit more observant about the situation around you. Mukama mwebaza olw'okuba nti atukumye ffenna era nandyagadde okwebaza Mukama okuba nti ne Mama Florence Namazzi naye asobodde okutwegattako wano leero. Abaweereza mwenna leero mbeebaza, the Kizito family, that's Mukadde Kizito we Uganda. Ab'emmamba leero kirabika tuli bangi. Nebaza ne Sister Rebecca for running the program. Okuba nti osobodde okututuusa through this session up to now. Era nsaba Mukama atuyambe as we study together. Munsonyiwe nali nvumirira nnyo abantu okukozesa Oluganda n'Oluzungu naye tekyebeereka. Kangezeeko nnyo nga bwe nsobola kuba nti njogera olulimi lumu. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde, tukusaba otukulembere otuwe amagezi n'okutegeera mu bintu bye tugenda okuyiga wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba okufuna ku control eya singa nsobola okuweebwa hosting rights nsobole okusharinga my screen, kijja kuba kirungi. Leero tugenda kuyiga ku kibuuzo kyangu nnyo kya bigambo bitono. Oli mudduwaani, oli mudduwaani mu bulamu bwo, oli mudduwaani mu bintu byonna by'oba okola, oli mudduwaani. Tulabye nga Pawulo annyonnyola ekigambo kino eky'okubeera omuddu. Oli muddu wa Kristo oba oli muddu wa amaanyi amalala agalwanyisa Kristo? Okubeera omuddu wa Kristo kitegeeza nti tutambulira mu bigere bye. Nandyagadde okugabanako nammwe ebintu ebiraga obuddu bw'ensi. Mu nsi muno tulina obuddu bwe tuyitamu. Ekimu ku byo kye mulowooza oba buli omu ky'amanyi obulungi bwe buddu obwaliwo obwa slavery nga mumanyi Africa. Waliwo okukukusa abantu bangi mu myaka gy'olukumi-1945 okutuusa nga mu 1897 era nga abantu babakukusa through slavery. Naye abantu bano bwe baakukusanga
baali tebalina maanyi geerwanako, beesanga nga babalumbye mu nsi zaabwe, ne beesanga nga babawaŋŋangusizza mu nsi endala. Mu kuwaŋŋanguka kuno abasinga baafanga. Sinafuna sharing rights naye nsuubira nti bigenda kujja, naye bwe ziba tezizze I can talk without the sharing anyway. Bwe baabawaŋŋangusanga mu nsi endala baatambulanga oluusi nga enkuba etonnya naye nga bonna babasimbye kwegamba lukalala mu boats. Twafuna omukisa ogw'okukyalirako ekibuga kye bayita Gorée mu Senegal, Gorée Islands. Abantu bano gye baaviiranga ne tufuna n'omukisa ogw'ogendako mu kibuga ekyo abakiyita Cape Coast e Ghana, era abasibe bano gye baaviiranga. Naye bw'otuuka mu bibuga bino n'olaba ebintu ebyalinga bigenda mu maaso, mbadde nina ebintu bingi eby'okubalaga naye engeri gye sisobola kugabana kambyogereko obwogezi. Mukyala Rebecca, is there a problem with sharing oba tewali alina ability to give me hosting rights? Mukadde Kigula akikolako. Oh, kale, thank you. Thank you so much. Kati kwegamba mu mbeera eyo walingawo ebizibu ebyatuukangawo mu kiseera kino kugamba nga baateranga okufuna abantu nga waliwo obuwanvu bwe baliko, waliwo enfaanana gye bafaanana, nga baalinga balina amaanyi agasobola okukola emirimu. Omuntu oba nga wali nga tolina maanyi tewagendanga, neyazanya okupa hosting rights. Oba nga tewalina maanyi tewasobolanga genda. Obanga walina emyaka egisukka 45 tewasobola genda. Bakusuulamu obusuuzi n'okola ejja wano ekyokuba nti oweereza naye nga towaŋŋanguse. Kati mu kiseera ekyo tulaba nti ebiseera byali bizibu nnyo, naye ekisingira ddala okubeera nga kyali kizibu kwe kuba nti abantu baabajjangako abantu baabwe ne babanga tebalina kulwana kwonna kwe basobola kukola. Kati wabanga waalingawo omuntu w'amaanyi nnyo obanga ye mu kulwana yakyasinze okubeera mu ssaabalwanyi naye ng'alina amaanyi mangi, kye baakolanga baasalangawo okumutwala ze baayitanga torture chambers. Bwe baabatwalanga mu torture chambers ne babasalawo ne babateeka kwegamba mu kafo nga tewali taala, tekuli dirisa, naye ono yasuffocatinga. Bwe baapimanga nga ekiseera agenda kufa ne balyoka bagulawo asobole okufuna ku mpewo. Bwe yaddangayo eri n'amanya nti nno ekiri kinnabaddemu saagala kukola ki kuddamu kyeyitamu. Ekizimbe kino bakiyita Cape Castle. Cape Castle yakyusa emikono emirundi 5 okuva ku Bangereza. Abangereza tebasooka okukiwamba, bakizimba mu 1555 ne bakibeeramu paka 1610. Kati Abangereza bwe bakibeeramu, Abaportugal ne bajja ne babawamba mu 1610 okutuuka mu 1623. Portugal aba Denmark ne bajja ne babawamba mu 1623 okutuuka mu 1604. Aba Denmark bwe baali bakyali awo, aba Holland ne babawamba ne bawamba ekizimbe kino mu 1604 okutuuka mu 1664. Kati okuva mu 1664 okutuuka mu 1957 Britain yatekinga over nebanga yerina obukulu ku kizimbe kino. Kwegamba
olaba nti kino ekigambo kya bali y'omuntu kyali kyetaagibwa nnyo nga buli muntu amulwanira. Omuntu ava ku kosi ya Africa lwaki yalinanga amaanyi, lwaki yasobolanga okugumiranga mu biseera ebizibu, lwaki yasobolanga okuba talina kintu kyonna kyasobola kwekolera mu kigambo ky'okuba nti alina emmundu balwanisa. Abooluganda, mu nsi eno gye tulimu naffe batulwanira. Tulina olutalo lunene olugenda mu maaso wakati wa Kristo ne Sitaani. Enjawulo eriwo olunaku lwa leero kiri nti Mukama yatuwa ebirwanyisa byonna bye twetaaga, yatuwa obusobozi bwonna bwe twetaaga, ate obusobozi obwo teweetaaga kubeera na ssente nnyingi kufuna mmundu yakuba nedda. Agamba saba busabi, ate bw'osaba nze essimu yange tebeera bize, bw'osaba tewabeerawo bizibu bya network, bw'osaba battery yange batekudde, bw'osaba siba kugamba nti essimu yange yambuzeeko sigiraba. Ssaawa yonna w'osabira essaala zo ziba zintuukako. N'olwekyo mmanyi nti Mukama ajja tusobozesa okuba nti tusobola okuwangula olutalo luno, nga abantu batulwanira ab'ensi eno, naye ate ne Mukama naye atulwanira okuba nti tusobola okutuuka gy'ali. Bw'olaba engeri gye baazimba ekizimbe kino, baalinga bakizimbye okulaga nti ddala omulabe gwajja kizibu okutuuka ku bantu bano abali wano. Nandyagadde okubalagako ku mbeera kwegamba waliwo amazzi walingawo amazzi agaabeerangawo. Amazzi gano gabeerawo mu ngeri y'okuba nti omuntu bw'otwalibwa mu kifo ky'ogenda okuwaŋŋangusibwa, wagwanga mu kifo kye bayita watuukanga mu kifo, oba ekisenge kino mukiraba kino ekisenge, emabega bwakyo we wali oluggi luno baluyita the door of no return. Gamba baakusuulangayo eri mu mazzi n'otasobola kuba nti odda, egamba ebyo byo biba bikoze eki, biba biwedde. Era ekifo kino kye kimu. Wano omwami ono wayimiridde, oyo system nti ebyo buli kintu abantu kye baalinga muno nga mu kaseera kano sobola kukabalaga, naye nga mubaamu sayizi yako temusobola giraawo, mubaamu abantu 250, naye nga buli omu ali kuli bw'ati. Tewali any form of bathroom, tewali any form of toilet, naye nga wano we mugenda kati flow zino zaagendanga ne zikwata ebintu ebyo byonna eby'obukyafu, abantu ne balwala diarrhea, ne balwala dysentery, ne balwala cholera. Kati ne kituuka ekiseera ne kyekwata ne kifuuka kiddugavu nga kiringa seminti, era nga bw'otemawo osobola okulaba original flow yali kati eno ye dungeon. Kati abooluganda, mu kiseera kino abantu bano nga bafuna light emu eno wano waggulu, oba mulaba kino nakyo kifaananyi kya dungeon, kwegamba obudirisa obubiri. Oba tebakuguliddeewo, tosobola kumanya oba obudde bukedde oba obudde buzibye, tosobola kumanya oba kwegamba oluusi oyinza kuwulira bunyonyi bw'oba osobodde okuwulira obunyonyi n'otegera nti oba oliawo obudde bukedde. Naye baabategekanga ne bakuwaayo ekyosobola okulya nga tebannakusuula mu nnyanja eno. Bwe wali tonnagendanga mu nnyanja, wawuliranga abayimba waggulu wano. Eno gye mulaba eno cathedral ya Bishop of England, mwe baasinzizanga nga eno ekkanisa, naye wano wansi ye dungeon y'abaki y'abaddu. Naye nagenze ne neebuuza nti osobola okubeera nga eno osinza Katonda, naye eno wansi omuntu onkutte talina bwekyusisa ogenda mutunda. So osooka okirowoozeemuko, oli muddu wani? Oli muddu wa Mukama oba oli muddu wa mulabe wa Mukama? Waliwo kuffe ne tuba nga twesanga nga tuweereza abantu babiri
ngeno mpereza mukama ate eri mpereza omuntu omulala kati eno ye irony gye njagala okubalaga nti wano waggulu church wano wansi dungeon nga bw'ova ku dungeon bakusuula eri eno kano abantu mwe baabeeranga gamba nga bw'otuuka olina okuva mu kano eno n'osobola okuba nti obeerawo. Batulaga ekifaananyi nti mu lyato wabanga waliwo abantu 4 abali mu gaato ago ge bakoze nga weesanga nti 25 ku buli 100 so weesanga abantu nga 10 be bafudde, ebisatu ne biryoka bituuka ku myalo egya Jamaica, abamu Florida, Latin America gye baakuzanga ebikajjo. Abooluganda babuulidde stories zino obuwanvu bwazo okusiiga ekifaananyi ekitulaga nti butuufu Mukama atujje wala, Mukama atwagala olw'ensonga nti weesanga nti attereddewo obuddukiro mu nsonga zonna ze twesangamu, attereddewo obuddukiro okuwa ekigambo kye, attereddewo obuddukiro okuba nti weetaaga kusala njiibwa oba kusala bisolo birala byonna kubanga ye ali awo okumuwuliriza. Oba omuwuliriza ojja kugoberera ekigambo kye, oba ogoberera ekigambo kye oba muddu we. Weesanga olwaleero kuffe buli kinoomu alina akatamu kaalimu oba seera eno sibalaza ekifaananyi kyonna naye tewasobolanga giyingira nga tukutaliiwa weetaaga okusooka n'okutama n'olyoka ogiyigira bulungi. Oli mu katamu oba mu kakunizo ki? Bakita akakunizo ekigambo ekituufu. Oli mu kakunizo ki? Oli mu kakunizo ak'okuba nti Mukama tomuwa budde, oli mu kakunizo ka busungu, oli mu kakunizo ka buteesiga Mukama, oli mu kakunizo ka bubbi, oli mu kakunizo ka busosoze, oli mu kakunizo ki? Nzijukira lumu nali ntambula ku streets of Durban, nali nkola masters yange South Africa. Kati nga bw'onootambula mu Durban, South Africa, oli ku street naye tosuubira kusanga bantu b'omanyi oba abantu aboogera Oluganda. Kati bwe nali ntambula butambuzi ne mpulira abantu nga bagamba nedda oyita wali nga abavubuka bali 3 ne bagamba bannaye muva waffe. So nabo ne beewuunya baali basanyufu nnyo okuba nti nababuuza ekibuuzo ekyo ne batandika okuŋŋamba okola ki? Ne mbagamba nze ndi wano nsoma. Ne baŋŋamba nti ffe tulina bye tukola wano katukulageko. Kati omu n'akwata mu wallet n'andaga n'aggyayo ka card wekati nga bw'onalaba ka credit card. Bw'akandaga ne mugamba nti kino kitegeeza ki? N'aŋŋamba nti amanyi ka card kano bw'ekakuwa osobola okugenda ku ATM yonna n'oggyayo ssente zonna z'oyagala, kwegamba nga tewali buzibu bwonna. Ne mbagamba nti mumanyi waliwo mukwano gwange gwe mulaba, waliwo mukwano gwange yali ava Rwanda nga nninze. Ne mbagamba waliwo mukwano gwange ono anninze ali mu bwangu njagala genda. Ngamba nedda tufaayo kati nga tunagenda, lwaki at least otuwa ku kaadi yo ne manya ku ssimu yo ne tumanya engeri y'okufunamu. Ne mbagamba nti sirina ssimu, naye nabagamba nti sirina ssimu naye ng'essimu yange nkikoze eki? Nkikutte mu ngalo. Omuvubuka omulala n'agamba naye ate yiyo ogikutte mu ngalo tugamba otya nti no tolina ssimu? Kati nange awo ne nsaawukala ne mbagamba nti kituufu essimu ngikutte mu ngalo naye saagala kugabana nammwe essimu yange. Kati nentambula nengenda. Kati ono omuvubuka gwe nali naye bamuyita Innocent n'aŋŋamba naye gundi lijjo tomanyi kulimba, osobola otya okugamba abantu nti tolina ssimu ng'ate essimu ogikutte mu ngalo? Ne mugamba nti lwakuba olulimi lwali tulutegeera naye abo abantu babbi babba ATMs. Wayitawo wiiki 2
mu South Africa gundi bulletin ebafulumya ekifaananyi nga racket y'Abannayuganda abalidda bonna babayodde ababadde bali mu nkwe z'okubba ATMs. Owooluganda oli muddu wa Mukama oba oli muddu w'amaanyi agalwanyisa Mukama? Emirundi egisinga tujja kwesanga nga waliwo ebintu bingi ebijja mu maaso gaffe nga kwegamba bituwa oba okusikiriza okungi okuba nti tugoberera ebintu ebitali bituufu, naye osigadde ku mazima agawategeera, osigadde ku mazima amatuufu. Bwe twatambula okugenda mu maaso, same day enjala n'etuluma neŋŋamba mukwano gwange sijja mumentioninga linnya kubanga minisita kati Rwanda ne mugamba nti lwaki tetufunayo ku kyakulya. Bwe namugamba okufuna ekyokulya n'agamba tewali buzibu tusobola okufuna ekyokulya. Bwe tufuna ekyokulya mu nsonyiwe battery yange ebadde running down ngezaako gikyayaka. Bwe twali twagala okufuna ekyokulya twakyama ku gundi restaurant eyo nga bwe mmanyi South Africa, it's a place that was colonized by apartheid. Tugenda okulaba nga abazungu beebuka balimu wetuuka okuodering omuzungu n'atugamba nti mu nsonyi we sisobola kukola ki kubasaavinga wano. Netumugamba lwaki, n'atugamba mutunule temulaba. Bwe ntunula bwenti mutuufu bwe natunula nange nekola ki nendaba nti ndowooza ffe twali abatali mu kifo ekituufu. Nze nensalawo okuyimirira ne mugamba nti tugende, n'agamba nedda tekisoboka, tugenda kusigala wano bagenda tuwa emmere. Ne mugamba nti omanyi tosobola kulwanyisa muntu agenda kuwa mmere kubanga emmere agenda gitegekera eri emanju. Bw'oba oyagala ajja kuwa emmere naye gwe onoomanya ky'olidde. Namba emu. Namba bbiri, okuba nti nno olwana okuwa ssente zo okusasulira emmere omuntu okuwagira bizinesi ye ng'ate tayagadde kukuwa mmere gw'olwana okumuwagira, olaba nti kijja. N'agamba nedda kambalage. Omusajja ye n'agaana. Omusajja n'agamba ngenda kuyitira babawunsa bajje bakugjeyo. Kati bw'olaba babawunsa bajja n'asalawo okuyimirira okufuluma. Owooluganda oli mu katapu ka busosoze oba oli mu katapu ak'okuba nti nno oluusi bw'ofuna ekizibu naawe oyagala kulaga abantu nti nze nange kambalage kikyendi, oba ogamba Mukama nsaba onyambe okuba onkwatire ku mbeera eno nsobole ogiwangula, nsaba onsobozese mu kiseera kino ekizibu nsobole okuyita ku kikemo kino eky'abantu abaagala okundaga nti nsobola okufuna ssente zonna zenjagala mu bulamu bwe mba nga nkozesa kakaadi kaabwe. Oli muddu waani? Ogoberera ani? Ennaku ntono emabega simanyi oba Elder Kiwendo kwali badde Washington Dallas Airport. Kati nga ngenda kutambula, kati wemba ngenda okutambula nsanga ekifo, manyi kifo kirina butebe buna walungi wagazi. Nensalawo okutuulako akatebe akamu kali ku nsonda eno nga waliwo omukyala ali ku gundi ey'okuna eri ku end esemberayo ddala. Nensijayo kompyuta yange nenkola naye bwe mba nkola omukyala n'ambuuza nti wano ovaawo ddi? Nga nze nsuubira ambuuza nti ennyonyi ogenda kuflying outside. Namugamba ennyonyi yange ya mu ssaawa ng'emu n'ekitundu wetugenda okuflyinga. N'aŋŋamba nti naye njagala kwebaka. Mugamba nti genda mu maaso weewaka ennyama. N'agamba nedda gyakwebaka wano. Ne mugamba nyawe oyinza okukozesa gundi awo. N'agamba yanyinza okukozesa awo naye saagala kuba nti onninaanye.
sikwagala kubanga oninaanye wano. Awo ne ŋŋamba nti kati yabizibu nga bituuse kubanga omukyala agambye ayagala kwebaka ekifo kyalina kimumala naye ate agamba tayagala mubiraane. N'alyoka ŋŋamba nti nze nakusoose wano ne mugamba nyaba kituufu gwe wansooseewo naye ekifo engeri gikiri ekigazi mbadde nkusaba okozeeko katundu kali nze nange nsigale wano. N'alyoka ŋŋamba nti okimanyi nti nno nyinza okuyita poliisi wano ekuggyewo. Ne mugamba nnyabo omanyi ekirungi airport public place olw'ensonga nti ensonga lwaki entebe zo bazaafanamu ziri ntebe nnya tebakikola nti ntebe buli omuntu yasobola okutambuliramu. N'ayimuka bw'ati n'ayimuka nga kwegamba ng'alabika avudde mu mbeera then n'addamu n'atula n'agamba naye oyinza okuvawo mu dakiika nga 2. Nemugamba kale nja kubawo mu dakiika 2. Nemugamba naye engeri gye tuyise mu security kiraga nti ogenda kulinnya ennyonyi naye bw'oba olinnya ennyonyi si ggwe agenda okugamba nti gundi anninaane ono tanninaana. Engeri yokka gy'osobola okukolamu ekintu ng'ekyo okuba nti weefunira ennyonyi yo n'oba ng'olina ennyonyi yo n'olwekyo weeteekera amateeka go buli kimu ky'oyagala kiba nga kigenda mu maaso. Kati ngaawo nsaba Mukama nnyambe obuzungu ne bagwana already ebirowoozo bingi bigenda birowoozo begamba kyano balwa kuba ndi muddugavu kyavudde ayogera bw'atyo kwegamba olaba kwegamba nga muli obwongo bw'okuweereza. Kati nali nkyali awo omusajja omwami muzungu najja. Omukyala ono n'agamba omuzungu nti sebo sikwagala kutuula wano saagala onninaane saagala muntu yenna kunninaana. Kati omuzungu n'amugamba omuzungu n'amuma omukyala ono omukyala n'asirika. Kati muli n'endowooza nti bannange bayibuli egamba nti tulina okukuuma ebigambo ebyeggonjebwa, tulina okulwawo okusunguwala, tulina okulaga ekifaananyi kya Yesu, tulina okulaga omusana gwe. Naye bw'oba nga oli mu bifo nga bino ofunye okusoomoozebwa okw'amaanyi, oli tayagala gwe olya emmere ye, oli tayagala omuliraane gwe ng'omukristaayo olaga kifaananyi ki? Olaga kifaananyi kyakuba nti oyagala kulaga naawe kikyolina nti naawe oli muntu oba. Mu kiseera kino bwe nali ŋŋenda okuyimuka bwendi omukyala n'alyoka ŋŋamba nti omulabye wuuyo ng'asooka ku kisenge. Kwegamba nga ku kisenge tekuli muntu yenna. N'agamba wuuyo agenda she's a witch wuuyo omulogo agenda. Omukyala muzungu ne ŋŋamba nti Mukama weebale kunnyamba kuuma gonjebwa okukuuma ddembe lyange kubanga omukyala ono tali bulungi mu birowoozo bye. Kwegamba twesanga ne bw'obanga oli mu bulamu bw'ensi eno oyinza okufuna okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo naye bulijjo sooka olowooze okusaba Mukama onnyambe mbeere mukkakkamu. Nsaba onnyambe ebigambo bye nkozesa birage ekitiibwa kyo. Nsaba onnyambe nsobole okubeera nga omuntu ono osobola omuyamba. Era omukyala oyo nagenda mu maaso nga musabira mu jjane yange gye nalimu. Era nsaba Mukama asobole okwongera omukwatako. Owooluganda oli muweereza wani mu biseera bino? Oba olaba ng'ogenda mu maaso okuweereza ngaweereza Mukama oba oweereza maanyi malala? Waliwo omwami omu yali atambula mu nsi nga Muddu ava mu kifo ky'e Baghdad. Bwe yali ng'atambula ku Busy Street n'asalawo okugenda mu katale n'asanga omwami ono nga yeetaddeko nti yebulagula kati nga kuliko ddene. Bwe amutera bw'ati omwami n'atyagala agamba nti bannaye okufa kuntunuulidde mu maaso. Bwe yaddayo ewa mukama we n'amugamba nsanze okufa nga kuntunuulidde mu maaso. N'amugamba nti kale
Lwaki okidenyola nga majja kutuuka kufa kuno okuva e Baghdad ngende mu kye bagiyita Samara. Samara is 15 hours away. Kati weyatambula okutuuka 15 hours away, mukama we n'alyoka addayo mu katale kano muddu we ke yalimu. Neyeesanga nga katale kano yasanga omuntu y'omu n'amugamba, lwaki omuddu wange wamukanze nnyo? Kubanga yagambye nti wamukanze nti agenda kuba n'agamba nedda saamukanze nnyo, nabadde kwegamba neewuunyiza nnyo kubanga na pulaani zange okugenda nti ekiro kyaliro ngenda muttira mu kibuga kye bayita Samara, naye ngenda omulaba ng'akyali wano alina byambuuza. Kati jjukira ono eyakutte engamiya yatutte engamiya okugenda e Samara. Kati bw'osazeewo okuba nti ogoberera Yesu oba ogoberera Sitaani, teri kudda mabega bw'obanga ogoberera Yesu. Tujja kwesanga mu biseera ebisinga tulina ebizibu eby'enjawulo ebitutuukako, naye weesanga buli w'obeera jjukira ng'ogoberera Mukama, buli w'obeera jjukira nti nno tewali muntu asobola kukuwangula, kuba nti toli mu maanyi ga Sitaani. Okimanyi nti leero tweteekawo nga abaddu abeegonjebwa mu Lunyiriri olw'16 lwagambye nti tweteekawo ng'abaddu abeegonjebwa, abaddu abagoberera Mukama, abamanyi nti nno Mukama waffe ajja kutununula era yatununula tuli free. We are set free. Era ekigambo ekyo mutuufu butwala tulowooza bulijjo kijjukire. Nga ngenda okumaliriza, waliwo ekigambibwa ku nsolo ze bayita tigers, oba nammwe muzimanyi muzigulira. Tigers y'ensolo eri territorial mu nsonga nti nno bagamba nti ekuuma mayiro 4 bw'eti. Mayiro 4 wawanvu nnyo, nga teyagala tayiga ndala yonna kubeera mu territory era bw'egisanga egirwanyisa nnyo. Naye wali olowoozezaako nti ensolo eno eba eyagala kuyiggira mu mayiro 4 ng'eterabayo nsolo ndala yonna. Jjukira nsolo nnene nnyo era ezisinga bwe bazikwata ne baziteeka mu kkomera kale bagitadde mu kakunizo nga bweri eba sinsanyufu. Kati waliwo tayiga emu yo yava mu buto nga ekulidde mu kakunizo kano, ng'akakunizo kano mwetambulira, akakunizo kano neefuna emyaka 5 mwetambulira, ne kwegamba eva ku ludda lumu nedda ku lulala, eva ku lumu nedda ku lulala ng'eri mu kakunizo kano. Buli kaseera mwetambulira, eva ku kkono nedda ku ddyo, nedda emabega nedda mu maaso, nga buli kaseera bwetambulira. Kati ekiseera kyatuuka tayiga eno ne bagijjako kano akakeegi keyaliko, era bwe bagijjako kakeegi ne basuubira nti tayiga eno egenda kugenda nga yeetaaya, egenda mu maaso efuna ebyokulya. Tayiga eno yasigala yamala ekiseera eky'emyezi 3 ng'etambulira mu kafo kamu nga tevaawo, naye akagunji kano tekaliiyo. Owooluganda, kino kiyinza okuba nga naffe abakristaayo Mukama atuwadde amaanyi ag'okusaba, Mukama atuwadde omwoyo w'obunnabbi, Mukama atuwadde ebyawandiikibwa ebitukuvu, Mukama atuwadde ekkanisa esobola okutulabirira obulungi, Mukama atuwadde abooluganda basobola okutuzzaamu amaanyi, Mukama atuwadde ebintu byonna ebisobola okutulaga amazima g'ekiseera. Naye ne twesigala nga tuli mu kakunizo kano tetukavaamu ng'ate akugamba nti Mukama nedda tofaayo, olina eddembe. Kyova olaba ekyawandiikibwa ekyo ekigamba nti n'oteereddwa, olina eddembe, ekiri mu Baloome 6:18. Tambula, genda mu maaso,
akakunyizo kali akafuuti 5 okutuuka ku fuuti 8 baakajjawo. Akakunyizo kano kasobola okubeera ne psychological effects ku buli ng'omukristaayo. Akakunyizo kano kasobola okukulemesa okubeera ng'osobola okuwangula omulabe. Olina okujjukira nti nno newankubadde Mukama aggyewo ebintu bino byonna, twesanga tusigadde mu bukunizo bwaffe, obukunizo bw'obulimba, oli mu kakunizo k'obusosoze, oyinza okuba nga oli mu kakunizo k'okuba nti oli mubbi oyagala kubba bantu, kaadi zaabwe gye ziri, oyinza okuba nga oli mu kakunizo k'okweraga nti kino bannange mundaba bwe nti, mundaba ebyo byonna amayumba gonna gange nawali naawe wange nekinzijjukiza Nekemaya Mukama yamugamba balabye ki mu nnyumba yo ng'amuwadde ekiseera eky'okubeerawo. Ekisinga obukulu Mukama atuseetinze free, tewali kitulobera kuba nti tusigala mu kakunizo. Nsaba Mukama atuyambe bwe tubanga buli kimu kye tukola tujjukire nti Mukama atuwadde amaanyi ag'okuba nti tusobola okuwangula omulabe. Tujjukire nti Mukama atuwadde amaanyi ag'okuba nti tukyali baddu, okuba nti omuntu asobola okuba nga kusuula ku door of no return. Mukama atugamba nti no, oyingira ewange waliyo essuubi, oyingira ewange tewali muntu asobola kukugyako mbeera ya buwanguzi. Bw'oyingira ewange ojja kubeera ng'ekinyonyi ekisobola okwetaaya. Bw'obanga osanze Mukama olunaku lwa leero, ojja kusobola okuba nti tosobola kuba nga oli mu buddu bwa bulimba, ojja kusobola okuba nga oli mu state ya obedience. State ya obedience y'eri nti nno Mukama tagenda kukkiriza sitaani tusigaza mu kakunizo ako okuba nti nno tubeera mu kakunizo akera fuuti 8 ku 5, naye atuwadde amaanyi ag'okusobola okuwangula ekibi, atuwadde amaanyi ag'okusobola okuba nti tusobola okuba nga twewangulira obulamu obutaggwaawo. Ekibuzo ekisinga obukulu bwe leero oli muddu w'ani? Oli muddu wa bantu bombi ng'eno waggulu osaba olina ekisinzizo lyo, naye eno wansi wali abaddu abalidde okuwaŋŋangusibwa, oba oli muddu eno osaba ate n'eri olinaye watwala w'osabira watali wa Mukama? Ebyo ebibuuzo buli kinoomu osaba abyeddemu, era asaba Mukama atuyambe tumanye nti nno buli kiseera bwe tubanga twetaaga okuwangula, twetaaga okugenda ku maviivi gaffe ag'okuwangula. Amaviivi ag'okuwangula kuba nti osazeewo okuwa ekiseera okusaba Mukama. Mu mbeera zonna z'oyitamu Mukama ali naawe. Otutte akadde okusabako mu kyama ne Mukama, otutte akadde okumutegeeza nti Mukama emirimu gino osaba onnyambe, otutte akadde okumutegeeza nti bills ziitidde obungi, otutte akadde okumutegeeza nti obulwadde wange Mukama okusaba onnyambe obumpanguzise. Tusobola okubeera nga Danyeri gamba nti Mukama atetuwangusiza, oba tusobola okubeera nga bali abakukasa Mukama ne bw'aba nga tasobozesezza leero kuwangula, naye manyi ali ku ludda lwange. Oli muddu w'ani? Nsaba Mukama atuyambe tubeere tuli baddu be, tuli baddu be abeesigwa, tuli baddu be basobola okuwa obuwanguzi okutuuka mu bushoboka bwe okwawo. Mukama atuwe omukisa buli kinoomu. Tusabe. Mukama nkwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde, nkwebaza olw'okuba nti tusobozesezza okubeera mu maaso go mu bintu byonna bye tukola bibe nga bikuweesa ekitiibwa. Mukama, mu bulamu bwe tulimu tusaba otuyambe otuwe obulamu bwaffe gwe Yesu Kabaka. Beera amagezi gaffe mu byonna mu byonna ebitulema, beera muffe. Mukama tuyambe tubeere yeekaalu yo omutali kibi, ekitiibwa kyo kyonna nga kyeraga mu ffe. Tukusaba otuyambe tusobole okuwangula obulamu bw'ensi eno. Mirundi egisinga twesanga nga twagala kuwangula bulamu buno nga tuyita mu maanyi gaffe,
naye nga totugambye nti nedda jangu nkuwa ekyambalo kyange. Mukama bw'otuwa ekyambalo kyo bwe tutuuka ku mulyango tuba tumanyi nti nojja tukkiriza okuyingira mu mbaga kubanga ekyambalo kyo kya butuukirivu. Mukama oluusi twagala okwefunira amafuta agaffe naye nga twerabidde nti Mukama gwe alina amafuta ag'enfiisi. Bw'otuwa amafuta ag'enfiisi tetujja kumiisinga time ey'omugole okuba nti azze. Mukama tukusaba otuyambe tusobole okubeera abawanguzi, tusobole okubeera ng'omwana oli eyagenda n'awaŋŋanguka naye yakomawo, yali mu buddu obw'okuliisa emisolo ng'embizzi, mu buddu obw'okuba nga talina ssente, naye najjukira kitaawe n'agamba nti nja kuddayo ewa kitange, teyatya kutwala. Era Mukama oli willing, oli ready okuba nti nno tusobozesa okudda gy'oli n'otwambaza ekyambalo ekirungi ekitukula n'ogamba bamutegekere emmeeza ennungi, bamuwe ebintu ebisinga obulungi yadde ebirala byonna tuba twabyona. Mukama nkusaba otuyambe tuleme kubeera nansonyi kutemberera emmeeza ye ey'ekisa, tuleme kubeera baddu ba kibi, tuleme kubeera abaddu ba nsi, tubeere abaddu bo abeesigwa, abaddu bo abakulindiridde, abaddu bo abasaasaanya ekigambo kyo, abaddu bo abakola ebikolwa eby'ekisa ebisobola okuleeta bangi mu bwakabaka bwo obw'omukulu. Ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa mu byonna. Nsabire ekkanisa yaffe eno buli kinoomu asobodde okubeerawo wano. Mukama muwe amaanyi go, muwe obulamu obulungi, mugirewo engeri zonna oba amafufu agayinza okuba nga gali mu kkubo lye osobole okitereeza. Mukama bwe ziba mpapula zitereeze, bwe ziba bulwadde buwonye. Mukama okuba wakufuna wakusuula Mukama buli kimu tusaba okitukolereko. Singa okusima kuli kuli nenga okusima kuli obwe ekitiibwa mu byonna wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Amiina nnyo. Amiina nnyo. Tweyanza nnyo ssebo Dr. Kizito olw'ebigambo ebirungi ebifaanana bwe bityo. Twagala okwebaza Katonda eyatuggya mu buddu. Weebale nnyo, weebalire ddala okutuleetera ebifaananyi ne tubirabira ddala ng'abaddu bwe baabeeranga. Kakati nno bwe tuba ab'eddembe ekitunakuwaza kye kiki? Nkadde Kasule, kiki ekitunakuwaza nga tuli baddembe? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanzeege. Ebigambo ebyo Mukama abizimbe mu bulamu bwaffe okutuusa Yesu lw'anajja. Bassebo ne bannyabo, njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okusinza awamu naffe enkya eno eya leero. Mukama waffe abawe omukisa. Ebigambo bino bye tuwulidde saagala kubiddamu kubanga ffenna tubiwulidde. Nnyinza okubiddamu ne mbyonoona, naye nze kye neetwalidde nti Yesu yamponya obuddu. Katonda yamponya obuddu. Tewali nsonga lwaki nkyabwesibamu. Kitegeeza ki? Nti bw'oba oli mwana kitegeeza nti odduka buddusi eri kitaawo. Buli kye weetaaga kyonna, buli kattu konna k'olimu ogenda bugenza eri ki? Ekitaatawo, kubanga ali wiringa okukwaniriza. Erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Mwenna mbaaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja okusinza awamu naffe. Ekiseera kino sijja kutwala biseera bingi kubanga mmanyi abamu tugenda mu kkanisa ate abalala bagenda kulya kyamisana, naye nsaba ekiseera kino nkiddize Sister Becky Wanyeenya ate atwale mu maaso n'okwebuuzaako awamu n'okubuuza ku mubuulizi waffe. Mukama nsaba abawo omukisa. Amiina. Nange ntwala omukisa guno okwebaza Dr. Alfred olw'obubaka Mukama bw'akuyisizaamu mu kiseera kino. Oluyimba luno lwe tugenda okuddamu okuyimba, oluyimba namba 147, oluyimba ndwagala nnyo. Oluusi ogenda n'owulira nga tempa zigenda naye n'ogamba Mukama kwataako
naddala etera bwakukwatako eka yalina essuubi eriyinza okukakkanya era nga tuyimba ebigambo ebyo ebirimu tujjukire obubaka Dr. Alfred bw'atuwadde oweereza ani kifaananyi ki ky'oyagala okulaga eri abantu abakulaba oba environment gy'olimu. Kale tujja genda maaso n'oluyimba namba 147. Fuga o sorry. Okay. Where am I go? Move your in the arm. Yes, when I said, "Hola, Dage chiti wacho yo omutali chiti namunze ebiensi kan vive veremos Juda por vioyagala. Ay, Jesus, no cumplo de Juan fue you're not Amina. Amina. Tujja kufuna essaala yaffe eri Dr. Kizito. Mukama tukwebaza olw'ekiseera ekirungi ky'otuwadde. Mukama nga tuli mu maaso go tukusaba otuyambe tusobole okubeera abawanguzi. Tukusaba otuyambe ekitiibwa kyo tukibeerengako nga kyeraga mu ffe nga era ebyensi tubivuddeko. Mwannyinaffe ayimbye ebigambo ebyo, nsaba otuyambe buli kinnoomu ebigambo ebyo bikole enjawulo mu bulamu bwaffe. Waliwo olunyiriri olugambye ebyensi, nsaba onnyambe mbiveeko nkole nga by'oyagala buli kimu. Mukama manyi obwetaavu bwaffe,
wetaaga waffe twetaaga okuwangula okukamubaka bw'obwongo naye kanya ebintu ebyetaagibwa bingi bimanyi bingi sente ezeetaagibwa nnyingi buli kimu nesekitika bills biridde obungi mukama ate naffe ng'abazadde tulina challenges ez'okuba nti tukuza abaana mu mulembe guno omulembe omuzibu tulina challenges abaana bakomawo nabakubuulira nti kino nakyolidde ku ssomero ki kyokyogerako ffe ng'abazadde tuyambe tusobole okutwala obudde okuba nti abaana baffe tubabuulira biki ebiri wabweru mu nsi eno okuba nti ate sijjo tebajjuza yeyagala bamanyi bw'obanga gwe ng'omuzadde otaddeyo omusingi omulungi kiyamba abaana okuba nti batwalibwa buddu bwa nsi eno obuddu okuba nti bagoberera ensi tusaba otuyambe ensibeeko tusaba otuyambe abantu abalwadde mukama obuddu obw'okuba nti saani atukwatidde mu buddu obw'obulwadde mukama tukusaba otuyambe tusobole obuwangula mukama tulina challenges nnyingi emirundi ekisinga tujja gy'oli nga tukaaba tusaba otuyambe mu kino tusaba otuyambe mu kino naye twagala n'okujjukira emikisa emingi gy'otuwadde emikisa emingi watuyamba tukyali balamu okuva mu kiseera kya covid mukama kyatuwadde obulamu ekirabo ekisinga obukwekyo watuwa kintu omwana w'omwana okutuusa ku ssaawa za leero watuwa amazima agatusobozesa okutuuka gy'oli tusobola okugenda tusobole okuwangula ensi eno bwetutyo tusobole okwewangulira obwakabaka bwo obutagwaawo mukama obuvunaanyizibwe obw'ekitiibwa mu byonna saba buli kinoomu ali ku mukutu guno n'abatasobodde kujuliza mukama abawe emikisa gy'obawonye obawangusize mu bizibu bye bayitamu obawe emirembe mu mitima gyabwe era osobole okutuusa